So mbalamusiza nnyo bannaffe abatulaba n'abatuwuliriza. Erinnya lyange Katumba William, ndi muwanika mu kibiina mu mukago gw'ebibiina bya takisi ekya Utoufu, nga tutunuulira oboolyawo ebbanga emyaka 6 motoka ezisaabaza abantu nga zitambula mu ggwanga lino. Okutwalira wamu tulina okugamba nti omulimu guno naddala ogw'okusaabaza abantu gukyukidde ddala okuva gye gwali oboolyawo n'okutuusiza ddala olunaku olwaleero. Tulina okukkiriza nti omulimu guno olubereberye tegwali mulimu ogw'okusaabaza abantu, naye nno ndowooza abayindi balina bwe baali bagulabye wano e Nairobi, kati twasooka okuba wano n'emmotoka zivangada, baziyitanga vangada. Naye ng'abayindi abo bwe bava okukola eyo waggulu, abasajja bwabwe ababavuga tubeegayirira ne bajja ne batwalako awo abantu just. Naye nno ebintu bwe byagenda bikyuka, abayindi batandika okugenda e Nairobi ne baleeta zi pickup ezatwalanga emmwanyi, then pickup ezo netandika ozizimbako ebiyumba. Naye nno emabega wali twalinawo motoka ya Mufalansa Puzo, ate n'ebyo ebimotoka ebyalinga biprefect n'ebirala. Omungereza akyali wano akyadigida. Okusaabaza abantu mulimu ogwatandikira mu kifo kino kye bayita Old Park, kubanga luli edda ndowooza kino kye kifo kyokka mu kibuga kino Kampala omwalinga musimba pickups, nga musimbamu loole, nga mulimu enzizi 5 ezisenwako amazzi, mwe muli bamakanika wali waggulu mu kiyembe. So nga kintu kyaffe tuli awo, twalinga mu muzannyo naye ne kigenda nga kikyuka mpola mpola. Mu pijoti awo mwagiramu ne bikombe wogan. Bikombe ebyo byakola nnyo omulimu wano, n'ebimu ku byewuunyisa nti buli mmotoka, buli kika kya mmotoka ekyogerwako mu lugendo luno olw'okukyusa omulimu kirina engeri gye kyagendanga nga kyesindiikiriza kyokka, n'okisanga nga kisigadde ku siteegi emu. Bino bikombe baava wali ku Namuwongo ng'obisanga wano Nsambya, ebyavugibwanga omusajja Kawooya, paka oboolyawo nabyo ne bigenze kati nga biggweerawo ddala. Twasooka n'emmotoka nga tuyingirira omu Japan ono, kubanga bali abayindi bwe twazimba ku bupickups bumatatu, walingawo zirukalabayo empanvu baziyitanga Nissan Kabolo, eyo ndowooza ng'etwala abantu nga 3, nga tuzimbyeko ebiyumba awo nno okutuukira ddala mu 85 ezo Nissan Kabolo ne ziryoka ziggwaawo. Bwe twali tuyingirira Japan, twatandika n'obumotoka obutono twabuyitanga buddudu. Kakati awo nga tutandise okutambuza buddudu, pijoti nga nazo zigenda zeeyongerayo mpola mpola. Olwo ezaali ku Bugerere waawa zonna zivuddeyo zisigadde
ku luguudo lw'e Masaka wali, then netandika okufuna obumotoka bwe baayitanga bu Nissan Kaberege. Mungereza wano yalwirawo ddala kubanga ne Land Rover twabivuga ne tubisombesa abantu wewaawo byalina ekizibu kyabyo ekyokunywa amafuta, naye twabikyusa ne tubiteekako carburetor za Peugeot. Olwo nga Peugeot zigenza amaanyi gaziggwa, ne tutandika obisombesa abantu awo stage y'Ekibuli, Busunjuwa. Ezo nazo ne zikola loolo yazo negwa ku ssaawa eno oyinza ozinoonya, ndowooza zaasigala mu breakdown gye nzirengera ezo Land Rover. Taxi gye mumanyi essaawa eno, kombi zino bwe zimala ogenda nga zikendeera n'eddudu, tuyingizaawo emmotoka ze twayitanga Nissan Kaberege. Saani zaali tezisiba buli awo, bukalawuli biki ebyo ne tubireeta ne zikola ne bukola, naye ekyobutasiba kyali kizibu. Awo ne tulyoka tukyuka ne tugenda ku Toyota gye twatuuma Mukombooti. Kati eyo Toyota Mukombooti yalina n'oluyimba lwayo, Mukombooti ze South Africa. Eyo Toyota nayo neekola olwo Omujapaani anywera ayingira. Twalina bubenzi obwo bwalabika nnyo ku mulembe gwa Paulo Muwanga, babiyitanga Take Me Home kampani eyo, very comfortable, naye bwaliko emmundu yali y'amaanyi wano, obwo nabwo ne bugenda. Tetwava eyo ne tutandika zi Toyota Kigaati. Toyota Kigaati zaali mmotoka nnene, ekirungi kye zaalina zaalinga zimuli nga zitika abantu bataano bataano. Omulimu olwo gutandika okugyamu ebbugumu, kubanga bwe twava ku Toyota Kigaati ne tugenda ku Toyota Lusubi, then ne tugenda ku ezo ordinary Kamunye z'olaba. Ne bwe twava eyo kati tuli ku drone. Mu 86 ebyobufuzi byalimu, mu 85 abasajja bakulemberwanga Mugowa Kampala Taxi Service, waggulu awo baatawaanya nnyo abantu kubanga bakwatanga kira musaabaze omuvuzi wa taxi ne bamutwala waggulu awo. Waliwo Special Force Branch, na wano ku UTC nga waliwo Special Force Branch. So ebyobufuzi biguluddemu weewaawo ng'ate tebyagumaamira nnyo nga bwe bigumaamidde emyaka nga 15. Toyinza gamba nti bikutwala mu maaso oba bikuzzaayo emabega, kubanga omulimu guno gwa kusaabaza bantu bakwata ssente zaabwe ne bagula mmotoka zaabwe. Kati olina bw'ogamba nti bikutwala mu maaso oba bikuzza emabega, kubanga bw'oba otunuulidde engeri ebika by'emmotoka gye bizze bikyuka, tewaliwo olunaku na lumu lw'ogamba nti kati zino ezizze ziri wansi mu miwendo, wabula kikulaga nti ekikolebwa kigenze kirinnya. Tumanyi nti bitaataaganya, naye okusinga bitaataaganya nnyo abasaabaze, kubanga emyaka nga 15 omulimu gufumbekeddemu nnyo entalo z'okkaayanira obuyinza. So olwo olugendo terubadde lwangu,
tukira ddala wali mu 86 kubanga mu 86 bwe twajjako Kampala Tax Service noza ne tusaako Uganda Tax Operators and Drivers Association Utoda erabika nga kye yakola kiyinza obutaddamu kufunika oba kukoleka naddala mu mulimu guno ogwakusaabaza abantu kubanga ekisoboka bano bajja mu mulimu nga basajja bakulu ababa bakulira mu mbeera ez'enjawulo naye obateekako amateeka n'obakwasa amateeka n'obaagazisa omulimu gwabwe ekintu nakyo si kyangu weewaawo katugezaako kyonna ekisoboka okulaba nga tuddamu okuzimba naye tuyinza obutamaliriza mangu ate tuyinza obutamaliriza olw'ensonga ne mu kiseera kino ebyo gavumenti bye yasangawo n'ebigobaganya ebya Uganda Transport Company UTC banga ye yasangibwawo nesaanawo ate kati olwaleero tukomyawo baasi kati competition eriwo eyinza obutakkiriza mulimu guno okutereera mangu mu kiseera ki ogere ku misolo misolo kati n'emibulu misolo kiri kitya yotya balula musasula empapula za buli wiiki buli mwezi kati musasula bikyali kitya kyo emisolo gino jajja gikyuka kubanga olubereberye esente zaali nga za ku mulyango eza KCC entalo bwe zeeyongera KCC ne tugigamba nti naye kubanga sente ze yasoloozanga ng'esasula abakozi n'ebintu ebirala nga tefisaawo olwokuba working relationship yali nnungi by then ne tugigamba naye gwe katukuyambe ffe tukusolooleze sente tukuwenga emiliyoni 120 nga byonna ffe tubyekoledde era awo ndoza ye yali entandika y'okutendalinga omulimu ogwo ne bwe twagutwala era ne tumanya kubanga twali bavuzi ba takisi nti teri kyatulema mbulamu. It is the best. Yengeri yokka gavumenti gyesobola okufuna mulimu ogwo ate yengeri yokka omuntu gy'osobola omukwasusa amateeka ate era yengeri yokka abeera akulembera ekitundu ekyo gyasobola okulungamyamu obukulembeze bw'ekitundu ekyo ky'abantu. Nyinza okugamba nti ekoze ekyo Mukama kyagisobozesezza okukola kubanga okuteekateeka kuba kwaffe abantu naye okutuukiriza gabamaanyi ga Mukama Katondawo. Enguudo zino kyali kizibu nnyo naye olwaleero ova ku booda n'otuuka ku booda era ffe tuli bamu ku abo abeenyumiriza mu ekyo kubanga bizinesi eyaffe eri ku nguudo n'olwekyo enguudo bwe zikolebwa bizinesi wise tuba at least tuyina eddaala bye tutuuseeko n'olwekyo ffe tusima busiimi kubanga nze ngaatunula wano waliwo obugambo busatu buzze kati waliwo akagambo bakayita traffic jam kakajja kalinga eyo Bulaaya nga gye tukawulira naye olwaleero buli gwoza ndudde mu traffic jam. Ffe twakula tetukalina kubanga abasaabaze bafulootinganga okuva ku makya. Yes, bafulootinganga okuva ku makya paka olw'eggulu nga bw'ogenda obasangawo nodda nobasangawo no.
kati olwaleero emmotoka nyingi ddala waliwo okugenda mu maaso kw'amaanyi kubanga transport ne education byebintu ebikulu ebiyimirirako eggwanga okutambula n'okuliraba kyoba oli awo ligenda mu maaso. Omulimu gw'atakisi gulagamu omulimu gw'abantu abataasoma, omulimu gw'abantu alemereddwa, okiraba otya mulimu gwa takisi? Bwe kyali olubereberye naye si bwe kiri olwaleero. Bwe kyali nga tugutandika okugukyusa mu 86 ng'oli agamba bugambi nti omwana wange yannema kangule emmotoka ya takisi agenda akolemu mukoddomi wange, naye kati abasinga bannannyini mmotoka. Abaana mwe bali omwo abalina degrees bayitirivu. So kati mulala si gwe guli kati gukyuse. Wano mu Uganda buli kintu kikyuse kubanga mu Uganda naddala wano mu Buganda twalinawo omulimu gumu ogwali guvumirirwa n'abagulimu nga baguvumirira nga naawe omuntu ogwogera bakuvuma nga bagamba nti gw'oli mudongo. Naye olwaleero bali ku presidential level. N'olwekyo kati ekyo kizibu okuleeta ensi eyina gyevudde n'ekyukira ddala totale. Abayimbi kati balina abadongo balina billions of money balina 2. Oyinza okutunuulira bano bannaffe abalokole batandika balimba wempe nga buli muntu abasekerera kati balina bwaguuga bw'amakanusa. Awo n'enzira yeeri ku kigambo kya Pulezidenti Yoweri Museveni bwe yagamba nti tuzze wano okukyusa amayinja gonna n'ebibadde wansi. It's not a mere change of guards. So olaba nti really buba butasima na butakkiriza. Ensi teyinza kukyuka mu lunaku lumu, naye ekyo ekikoleddwa tukkiriza nti kikoleddwa. Gavumenti kyeyinza okukola okuteekateeka omulimu gwabwe balanga luzibwawo obulungi eggwanga abakola mu bufunemu n'abantu b'omusaabaza nabo balina okukola. Okusooka byonna omulimu guno nga bw'owulira meeya w'ekibuga n'agamba nti ye minisita nga naye agamba kirala ate nga mwenna mukolera wano, ebyo ebyobufuzi biba bya bulabe eri omulimu guno. Bigenda mu booda, bigenda mu butale. Therefore tulowooza nti ababa bakulembera ekitundu, abakulembeze b'ekitundu ekyo omuba mukolerwa omulimu guno ogw'okusaabaza naddala abantu, bateeka okubanga ne common stand naddala ku nsonga ebeefaanana bwetyo. Kijja kuba kiyamba oba oli awo abakozesa mmwe n'abalala. Obukundikundi obutawaanya omulimu awali abantu abangi bo tebuteekwa kuggwa, si bwangu kuggwawo nga bw'obuwulira mu butale, mu paakisi n'ewalala. Bifo bino ebikuŋŋaanirwamu abantu, naye tulowooza nti the government eteeka okuyimiriranga ku magulu gaayo n'eteekinga decision olw'obulungi bw'abakozesa ebidduka ebyo n'abasaabaze baffe okweyagaliramu. Omuwendo gw'ebidduka obwongo tunulidde gusigadde ku takisi zokka nsaabaza abantu anezinemotoka ogweyongedde oba emyaka enkaaga gino, era mugenda kukola kutotolamu n'ebifo byali zibeera okolamu byongera okugaziibwa okuba nga musobola okumoketinga
kye ekibuuzo sikyesibaako nnyo kubanga nga bwe nkugambye ffe twalina kapaaka kamu kano olwaleero ziri 13 Kampala yokka wano Nakawa Kaleerwe Nateetewa 13 of them. So toyinza gamba nti emmotoka zikyali kyekimu. Ekituufu kiba kiri nti emmotoka ddala zeeyikubisizzaamu emirundi mingi ddala kubanga oyinza okusanga sekita eya takisi ng'etuuse mu 1,000+. So kitegeeza eggwanga lijjudde naddala wano mu kibuga wo wajjudde, so ng'ate ebbali eri bantu bakyetaaga emmotoka okubatambuza, naye wano mu kibuga kikyazitowa nnyo, emmotoka bwe ziri nnyingi.